Ate mese nyingi. Katipatia mani. Bana mese nyingi. Byagala mu mwenge bera mu mwenge kuki. Bera mu kaka. Byagala mu mwenge. Sega gumpata. Ana pato mwenge. Tebyalize gwe bera kakana. Omusamiza aleeteddwa abatuuze okukwata ebyokola ebigambibwa okubasuza ku Tebuukye avudde mu mbeera n'ayambalira omutuuze abadde amubeeba okumulaga emmese yalumako omwana wa mulirwana we engalo n'afa omwezi oguwedde. Abasamize bataano nga bakulembeddwamu abakulira mu ggombolola y'Ekira Margaret Namakula batuuse Kasokoso ku ssaawa 5 ez'okumakya ne batandika okwejaga. Mukimanyi tutandika okukola bweza mirembe mbalamusiza mwena. Kino kiddiridde abatuuze okusonga olunwe mu mutuuze munnaabwe ayitibwa Stephen Wanyama nga bw'alina ebyawongo era nga kati batulugunya. Wanyama tabaddewo ng'emikolo egy'okwaza kigenda mu maaso wabula atumye mukyala we Nakimera Stevia nga naye abadde yeebwalabwala ng'atya abatuuze okumutuusaako obulabe. Muli omwana wange yafa ne banteekamu kati mbadde saagala kuddamu era kunteekamu. N'olomangete omukyala ono kyagamba banneesidda mu maka gano. Omwana okuti yakaabyemu nga kyamulidde omukono gwonna ate n'okujja n'omusaayi ng'ali mu nnyumba bebase bonna. Nakimera akulembeddemu abasamize okutuuka mu nju yaabwe. Olwo abasamize ne bagaana abatuuze okuyingira munda mu kikomera. Wano abatuuze beesaza akajegere okutuusa abasamize bakkirizaako omu okuyingira wabula nga naye avuddeyo abatenda bufere. Limba babikutte nga tebabikutte abasawo bokka babeera batya bokka nga bali munda naffe tulina okugenda tujulire lubale w'omuntu abeera ku mutwe gwe. Abasamize basima ennyumba ya Wanyama emiryango n'emmanjo ne bafuka amazzi mu bbaafu ne bateekamu n'eddagala ne batandika okugamansa mu nju ne mu batuuze abadde wabweru. Oluvannyuma abasamize basabye amafuta okwokya bye bayise ebyawongo mbu bye balabye mu nju ya Wanyama amangu abatuuze ne batandika okubawakanya nga Wanyama bw'atali mulogo. Demuka buno obw'amasannyalaze n'akwata obutaka bw'ati naga nti mbikola ki mbikutte mbiyina butaka just butaka lyayodde wansi. Nakimera ategeeza Bukedde TV nti ebyawongo byagezaako okumusobyako n'okumutta wabula nga bakira ayogera bino ng'amasiga gamuyitamu. Ng'ate tulina kutwala bulungi ofuna ekintu ekijja kali nekikutuuka naye ng'owulira tugenda kikanga mmeka nekimala nekikola ki kigenda. Agamba nti era amaka ga Wanyama okuva omwana we yafa kati abeera wa mwannyina John Masembe Namugongo. Abaana bange basome bali babiri bonna bawona. Omu ali mu P6 P5 next ndabuyambi abaana bange basome. Atwala poliisi ya Kasokoso Kiganda Chesang Fred Mark asabye abantu obutesiga basamize kubanga mu mateeka ebikolwa by'ekisamize si byangu bya kusinziirwako nga basala omusango. People should really desist from going to witch doctors. Sulaiman Mutebe yakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.